mu ggwanga erya Amerika budde bwalwa ggulugulu era we buzibidde oba we buwungeeredde basiibye beesunga okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga Donald Trump era nga we twogerera ali mu kuwa obubaka ku nsonga ez'enjawulo obusiibizza bannansi mu ggwanga erya Amerika nga bakukunadde olw'okubulinda naye we bwazibidde olunaku olwajjo musajja mukulu Donald Trump nga tannaba na kutuuka ku buno obubaka bwali mu kubawa bano Abamerika olwaleero njagala kukutegeeza nti ebigambo yasoose n'abirinnyamu yasoose ne yeefukululamu abaawulidde ku ebyo bye nababuuliddeko olunaku olwajjo nga Donald Trump ajuliza nga bwe bagenda okuva mu lutalo Trump n'agamba nga bwe bagenda okuteeseganya era nti eggwanga erya Iran libakubira ne libakoowoola buli kadde mazima bwagenze okuziba olunaku olwajjo ng'atadde ku mukutu gwe ogw'omutimbagano nti ate kakati byabadde byefudde anti yategeezezza nti yabadde afunye strategy oba enkola empya yagambye nti agenda kuva mu lutalo era tagenda kuddamu kubbinkana na ggwanga lino erya Iran. Amerika egenda kuviira ddala mu lutalo luno balubale nti luwedde singa ab'e Iran bafuna amagezi ne baggulawo akagolomolo kali ka Strait of Hormuz akafuuse kandi bassa mu lutalo luno akaviiriddeko ebbeeyi y'amafuta okutuumuuka mu bbanga we twogerera bino bagula busanga. Kakati ategeezezza nti ke kabatanda ne baggula Strait of Hormuz awo nno ebya Amerika bijja kuba biwedde ng'ekwata byayo bye yatwala mu ddwaniro basirikale baayo ebikompola byayo olwo nno ng'eryokedde okwaboobwe ng'amanya ezo ensonga nazo ziwedde. Kino nno kikolwa kyakwefuula okusinziira kw'abo abazze bagoberera naawe wennyini azawuliriza ensengeka za programs zino nga bwe nzize nzikuwa kubanga nkubuulidde we bwakeeredde olunaku olwajjo yabadde amaze okutiisatiisa nga bwagenda okusesebbula eggwanga lino erya Iran oba bateesezza oba tebateesezza yagambye nti yabadde ebula weeks 2 oba 3 bamale bave mu lutalo luno kubanga ekyabatwalayo kyawedde ekyali kibatuteyo era ekyabatwalayo kwe kulaba nti balemesa enteekateeka za nuclear mu ggwanga lino erya Iran. Kati ekyo baakikutteko era baakimaze bakiyina nga n'olw'ensonga eyo banoonya we bafiira mu lutalo luno balabe naye ng'ekyabadde kirina okuddirira awo kwe kulaba bwe basesebbula n'okuvaayo nga Iran teyongedde kugenda mu maaso n'okukola ebyo era yavuddeyo ng'ayogedde nti enteeseganya eziriwo ezigenda mu maaso baagala kuteesa ab'e Iran bali bubi eggwanga lino erya Amerika era we twawuliridde ebigambo bino omukulembeze oba abakulembeze mu ggwanga lino erya Iran baagambye nti nedda ebyo omukulu byayogera byappa tetunnaba kuweeteekako wadde okubanga twagala okuteeseganya nabo kubanga tetuyina nsonga batandika olutalo lwabwe leka balwemalire naye abatunuulizi b'embeera ey'olutalo naddala olugenda mu maaso kino okusingira ddala nga ne Donald Trump bw'ali mu kwogera eka bagambye nti ali mu kunoonya ngeri gy'ayinza kufulumamu mu lutalo luno kubanga ebiyinza okuvaamu biyinza okumuswaza ng'ate kakati takyalabawo mulyango muggule kati awammanta okulaba bw'afuluma kyokka abalala ne bavaayo aga nti Donald Trump bw'atyo ayinza okuba nga ebigambo bino abyogera kuwuddiisa bali ab'e Iran abeesomye okulemesa enteekateeka z'eggwanga erya Amerika wakati mu lutalo olugenda mu maaso bwe balwanye okufiirawo Amerika neebulwa enteekateeka nga bwe yandibadde ezaagala okuzikola ne bigootaana kakati anoonya bawuddiikire ku bino ebingi by'ayogera olwo n'alyoka abawuttule ng'era bwe yali akoze ensangi ezo baali bali mu kuteesa omukulembeze w'eggwanga erya Amerika ng'ayogedde nga bwe bateesa bw'ayagala enteesaganya zibeewo era nga bazirimu wakati kyokka tekyalobera Amerika kujja kulumba munda mu ggwanga erya Iran nettiramu n'abakulembeze omuliro omukulembeze ow'oku ntikko omusajja mukulu Ayatollah Ali Khamenei n'abasajja be mu bifo eby'enjawulo eby'obukulembeze mu ggwanga lino erya Iran. Kakati ensonga ezo bbiri ze zitunuuliddwa nti bwe kutaba kunoonya kuba olifulumya Amerika mu ggwanga erya Iran enoonya kubakuba oluvannyuma lw'okubawuddiisa naye ebyo bye byasoose gwe omulungi ampuliriza okwogerwako kakati ebigenda mu maaso olwa
olwaleero we twogerera bino wenzijidde ku mpewo nga eggwanga erya Amerika lyonna lirindiridde kubanga kyategeerekese nti omusajja ono Donald Trump ekyamazima ayina pressure nnene bamutaddeko akazito kakati ne bategeeza nti ekituufu kirabika kiri nti okwogera kwonna kwagenda okwogera olwaleero okusinga ensonga zigenda kubeera waka kubanga nabo balina ebibaluma era bye balindiridde okuwulira okuva mu mukulembeze w'eggwanga lino ebikwata ku ggwanga erya Irani ebikwata ku ntabaalo zonna zaatabadde n'obukulembeze engeri gy'agenda okukwatamu ebyenfuna ebitoobotoganye ng'entunga eyiika mu kiseera kino wabeeredde mu bukulembeze omwaka kakati gwayise n'ennaku eziyingiddemu agenda kubyogeramu atya we twogerera gununya mpuliriza z'ensonga zaakutteko ku ssaawa zino. Okwogera kwa musajja mukulu Donald Trump kugenze mu maaso enkya ya leero wano ate ng'eri kawungeezi mu ggwanga erya Amerika asinzidde mu maka g'obwa pulezidenti mu ggwanga erya Amerika White House kyokka nga kulagiddwa emikutu mingi naddala egya TV era mu ggwanga eryo wakati mu kwesunga nti oba oli awo wanaabaawo ebyanukulwa ku ebyo ebirumwa oba ebiruma Abamerika ku ssaawa zino ekyamazima okwogera kuno kubadde kwa ddakiika 20 zokka era we twogerera kuwedde naye ng'okusinziira ku banoonyereza era abatunuulizi b'okwogera kuno oba abatunuulizi b'ensonga z'eggwanga erya Amerika ab'enjawulo baga nti tekubaddeeko na pulaani yonna musajja mukulu Donald Trump ebigambo alinnyeemu birinnye tabyogedde kabusimba piidi oba oli awo nga bwe baabyagadde oba bwe babadde babirowoozaako nga babyesunga wajjidde ku mpewo watandikidde okwogera nabo kati ensonga era kyenkana tezaawukanye nnyo n'ebyo byabadde ayogera bulijjo kubanga ayogedde ku kyakumaliriza lutalo munda mu ggwanga erya Irani nti bagenda kuvaayo ebbanga si ddene kyokka nga yeewaana nti kye bakoze bakikoze era kibadde tekikolebwangako nti bataataaganyizza nnyo ensonga mu ggwanga lino ng'ate ze baali baagalira ddala okutaataaganya bawangudde mu mbeera eyo nti tebawangulangako nga bwe baali bawangudde ku mulundi guno ebyo byonna ebibeze bikolebwa byafaayo era ku luno lwe lusikyasingidde ddala okutuula ku nfwete ensonga z'eggwanga erya Irani. Musajja mukulu Donald Trump ayogedde ne ku ndagaano eyakolebwa wakati wa musajja mukulu kaddugala Barack Obama bwe yali ng'akyali omukulembeze w'eggwanga lino erya Amerika gye yakola n'eggwanga erya Irani nti ebyo byonna babisazizzaamu. Musajja mukulu ajjukizizza n'Abamerika nti omusajja kafulu mu bya sayansi owa nukiriya musajja mukulu Kasimu Sulaiman bwe yatirimbula mu ggwanga erya Iraka mu mwaka ogwa 2020 mwanatumbu y'ensonga lwaki Amerika esobodde okutuula ku nfwete bino byonna ebikolebwa kaakano nga n'olutalo luno olujanguyidde okuluwuuta obuva nti singa yali tatugumbudde musajja mukulu Kasimu Sulaiman oba oli awo bandibadde banyumya emboozi ndala naye kaakati olw'okuba oyo kalimagezi mu bya sayansi owa nukiriya yamutta mu ngeri eŋŋenderere kyova olaba nga kaakati tewali nnyo kigenze mu maaso kyanguyidde kubadde kulya myungu buteesokoora Amerika mu lutalo luno olwekoze. Ayogedde ne ku lutalo luli olw'ennaku 12 olwaliwo mu Juni w'omwaka ogwa 2025 naga nti olwo nalwo lwayamba nnyo luno lugenza okubaawo Bungereza ku biri ebyakolebwa kale nno n'awunzika nga kyenkana ababuulidde ku lutalo olwo nti ekiri eri kiri mulaala naye bino byonna tebigasizza Bamerika era si bye babadde basuubira okuwulira oba olyawo kuba babadde bajja babiwulira ebbanga lyonna nga musajja mukulu Donald Trump awo watambulira kale nno abantu bangi bavuddeyo beemulugunya mu ggwanga erya Amerika nti ekituufu omusajja kyenkana talina kyayogedde ku ebyo bye babadde basuubira. Ayogedde ne ku lutalo olw'e Venezuela naga nti Amerika nzibu nnyo olaba n'olutalo olw'e Venezuela nalwo yaluwangula n'awamba ne pulezidenti kaakati amafuta gava e Venezuela gajja buzzi kyenkana gatiiriika gayiika mu ggwanga erya Amerika ebyo byonna abyogeddeko.
kyokka agenza okumaliriza okwogera kuno ng'amafuta ekimu ku bizibu ebiri ewaka mu ggwanga erya Amerika galinnye okusinga we yatandikiddwa okwogera kubanga gwe mulungi mpuliriza njagala kutegeeza nti ensonga ezimu naddala ezifaanana nga bwe ziti oluusi abazikolako baba balinze ekigambo okuva mu mukulembeze balabe kye bayinza okukolera. Donald Trump agenza okumaliriza okwogera kwe ng'abatunda amafuta bagongezezza ebitundu 4 ku buli 100 munda mu ggwanga lino erya Amerika ekireetedde akaleega biki okwongera okubaawo obutafaanana we yayogeredde we yatandikiddwa okwogera oba bwe yabadde tannayogera amafuta gabadde yaddeko naye we nkubuulirira bino byendaba okusinziira wano ku mikutu nange gyengoberera amafuta geeyongedde kakati $1 kwe gabadde nga musajja tannayogera geeyongeddeko bw'otunula kakati ne wano oyinza ogenda okuzuukuka ng'ekyamazima era bwe gaasuze si bwe gakedde kakati byebigambo ebyo bannansi mu ggwanga eri Amerika beemulugunya lwa njogera eno etabagasizza oba oliawo kyokka era onajjukira nti wadde ng'enjogera eno tebagasizza naye era yagenza okugijjamu omusajja mukulu Donald Trump ono ng'ayina ebigambo ebirala by'ayogedde naddala ku mukago ogwa NATO n'eggwanga eri Amerika amawanga gamuviiriddeyo wakati mu bweraliikirivu gavuddeyo nga gagezaako okuwabula okulekulira oba okwogera kwa Donald Trump kwe yayogedde nti yabadde ayagala kujja ggwanga lino erya Amerika mu mukago guno ogwa NATO. Musajja mukulu Donald Trump ono yabyogedde era bw'abadde tannaba kwogera wano n'ategeeza ensi ekyamazima kimala ekiseera atandise okulowooza ku nsonga y'okujja Amerika mu mukago guno ogwa NATO. Kati amawanga agawerako gavuddeyo okwogera ku nsonga zino nga ne Bungereza mweri. Bungereza ega nti omukago gwonna okunywera ne guggumira Amerika erina kugubaamu kyokka amawanga gonna agali mu mukago gwa NATO galina kwenyweza kubanga n'Amerika okubeerawo nga ngumu erina kubanga etambula bulekwe n'amawanga gano agali mu mukago ogwa NATO. Kale nno bano nga bwe beenyweza n'okunoonya ekyokuddamu singa musajja mukulu aba ajja omukago guno ogwa NATO n'agubajjako n'agubalekera naye ayina okuguma oba okwenyweza kubanga amaanyi ge gamuva mu bano n'olw'ensonga eyo tasaanidde oba oliawo kubatiisatiisa n'amawanga amalala omuli Poland nago gavudde ne googera bonna abo boogedde era njagala kutegeeza nti omukulembeze w'omukago ogwa NATO olwaleero bwe lukya olwaleero we lunaakeerera mu ggwanga eri Amerika agenda kuba bitaddemu engatto ayolekere eggwanga eri Amerika kibuga Washington DC Oval Office ey'obukulembeze bw'eggwanga erya Amerika bagende boogerezeganye ku nsonga zino lwaki Donald Trump ayogera ku ky'okujja eggwanga lino eri Amerika mu mukago ogwa NATO. Naye nga nno ensonga gye yawadde musajja mukuno ono nga ne Rutte tannaba kukkirira mu Washington Mark Rutte ono agenda okusisinkana Donald Trump wanaba tannatuuka musajja mukulu yabadde n'ensonga y'emu kankubuulire nti era akyogeddeko naga nti olutalo okuggwa obulungi akagolomolo ka Strait of Hormuz kalina okuggulwa oba katya kalina okuggulwa ate era jjukira eri gyenkubuuliridde abadde ategeezezza gyensookedde nti bwe kaggulwa kajja kuba n'olutalo lujja kuba luwedde. Ate omukulu owa NATO Mark Rutte wagendeddeyo oba wagenda okutuukirayo nga Donald Trump egyamunyiizizza byavudde awo. Basajja bano ab'omukago ogwa NATO bulijjo Amerika beerowooza nti etambula nabo nga bagiyamba era ng'erina okubayamba ku luno bagaanye okugiviirayo bagaanye okuyimirira nayo oba oliawo olutalo kye luvudde lutambula nga lutagala ne lugaana okutuukiriza ebigendererwa Donald Trump byabadde yagenderako okulwana olutalo luno kakati mu kugaana kwabwe abaviire kubanga tagenda kweguya batamweguya era basigale bokka naye asigale yekka kubanga Amerika akizudde esobola okuyimirirawo newankubadde nga bwe yebadde eyiirawo abalala omubiri naye ekyamazima bo tebagiyiriddewo omubiri n'olw'ensonga eyo kabaviire abitadde ebya NATO kakirowoozeeko alowooza olunaku lwagenda okugijjayo
kati newankubadde wano batandise okutagala n'okwesansabaga naye ekituufu nabo bakimanyi nti abeetaaga ate si gwe mulundi ogusoose Donald Trump ne mu 2017 bwe yali ajja mu kisanja kye ekyasooka yayogera nnyo ku kyokujja ensonga zino Amerika mu nsonga zino ez'omukago ogwa NATO naye era teyatuukiriza kubanga Abamerika kakano gye batandise okwogera nti newankubadde bino abyogedde ng'era ayagala omukago aguveemu ye nga ye naye mu 2023 waliwo akawaayiro akaateekebwawo nti si byakukwatamu bukwasi noga nti Amerika tugitoddeyo tugijjeyo nedda waliwo emitendera mingi nnyo minene ddala egiteekeddwa okuyitibwamu okulaba ng'ensonga eno egenda mu maaso newankubadde olwaleero gwe mulungi ampuliriza okunoonyereza kulaze nti bannarepublicaani ekibiina eky'ebyobufuzi ekikulembeddemu obukulembeze Donald Trump mwakulemberera eggwanga erya Amerika ebitundu 57 ku buli 100 bawagira olutalo olw'eggwanga erya Iran Amerika lwe yalumba nga yeegasse n'eggwanga erya Isirayiri munda mu ggwanga lino erya Iran bano baluwagira 57 ku buli 100 okusinziira ku kunoonyereza okusembyeyo naye waakiri n'abawaga nti aveeyo nabo bangi nnyo nnyini kitalo makati ebigambo byakusika muguwa ani asika nga zaawa kwe kwebuuza okuli munda mu ggwanga lino kyokka nga puresha weeri era n'okwogera kuno bye babadde beesunze nga banoonya Donald Trump kyagenda okubagambira ddala ekigenda okubayamba okuva mu lutalo luno naye byayogedde byabadde ajjayogera ekitegeeza nti ebbanga oba space esigaddewo awo ng'ekyokuddibwamu ekirabise era tekiriiwo kakati era omulungi ampuliriza njagala kukubuulira nti oluvannyuma lwa musajja mukulu Donald Trump ono mu kwogera kwe okukakasanga eby'e Iran bwe biwedde ng'era ebyabatwalayo bwe byawedde bwe batakyayinayo nnyo na nsonga kubanga ebigendererwa baabimaliriza eggwanga erya Isirayiri ate lyo livuddeyo ne liwakanya bino njagala kutegeeza nno olutalo lulabika nga lutabanguse kubanga abasajja kyenkana tebakyawuliziganya nakubuulidde Isirayiri yabadde emaze okugamba nti tegenda kuyingira mu lutalo wansi mu kukwata emmundu balwanise abasirikale mukono ku mukono Isirayiri yabiganye naye nti yo sineeteefuteefu kakati ne bino evuddeyo n'ebisambajja kubanga musajja mukulu Donald Trump abadde ayogera njagala kubuulira emizinga ebikompolo eby'amaanyi byeggunze nga biba mu ggwanga erya Iran ne bigguka mu ggwanga erya Isirayiri Tel Aviv awo njagala kukubuulira nti n'olunaku olwajjo Isirayiri yasiibye ku mugomyo mu bbanga lya mwezi mulamba olutalo bwe lubeereddewo ebikompola drones byonna omuli ne hypersonic missiles ez'omutawaana baabisobodde okubirabako basobodde okubyettulula okubirabira ddala n'amaaso gaabwe munda mu ggwanga erya Isirayiri kati baasiibye ku mugomyo era babadde tebakirabangako mu butuufu mu byafaayo byonna olunaku olw'eggulo lwe lukyasingidde ddala okubeera oluzibu ku ludda olw'eggwanga erya Isirayiri kakati Isirayiri bw'ogamba nti ddala etambulire wamu n'eggwanga erya Amerika wakati mu nteekateeka za Donald Trump bino babisambajje ne bagamba nti si bituufu omusajja munnaffe mukulu munnaffe byayogedde si byebyo n'akamu n'akatono eno ku gurawundi biralamu ffe abaliyo ffe tukubikira abaaziise n'okuziika bw'aba mufu tulabira ddala ekigenda mu maaso ebyo Donald Trump byayogera yamanyi gy'abijja naddala ng'abasajja kakano batuyisa ku nderya nkubuulidde nti akawungeeza ak'olwaleero oba ebbanga eriyise katono mu lutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Iran mazima Iran ekirazeeko eggwanga erya Isirayiri ate no kakano Isirayiri tekyalina bwekyusizo ekyamazima ekuba kino kyoyinza kiwakanya ekuba naye beekuba baafuuse ggumite okwekobaana wakati w'aba Hamas wakati w'aba Hezbollah abahuuthi ne Iran kugifuukidde ekyambika emizinga n'ebikompola omuli ne hypersonic missiles siva mu bitundu ebyenjawulo abasajja abahuuthi nga basinziira e Syria bano ab'e Lebanon aba Hezbollah nabo ne bakangaza kyokka ne Iran nayo nga teweeza
kakati kyenkubulidde ekyolunaku olwajjo kyabadde kikambwe naye era nayo toyinza kugaa nti yeebakidde mikono ng'omunafu omulekera obuliri naye kyeyakoze yakikoze kyokka ne kino ekirojja era ekiwanda lulusu njagala okutegeeza gwe omulungi ampuliriza nti Isirayiri ng'eggwanga abakulembeze baayo abavuddeyo ne boogera ebigambo balagira ddala ng'ekyamazima wakyaliwo obwetaavu ddala nnyo nnyini kitalo olutalo luno okusigala nga lukyakungubijja mpozi bafune n'enkola empya eyinza okubayambako okulaba bwe baŋŋanga olutalo luno mu butuufu bwalwo kubanga Donald Trump byayogera nti ekituufu nyukirya wa Isirayiri bamusaanyizzaawo mu lutalo olumaze kakano omwezi bwe bagattagatta ne luli olwamala ennaku 12 ebyo byonna ebifo babisaanyizzaawo era nti Iran tekyalina busobozi okukola nyukirya Isirayiri erabira ddala nga bino byappa bali abakulembeze mu ggwanga erya Isirayiri wakati mu kweyoolayoola baga nti bo bakyalutwalira ddala mu maaso newankubadde nga tebaagende ku gurawundi naye omukulu byayogera nti kiwedde kiri mulaala si bituufu kati wano okukwatagana we kuganyidde anti ebibuuka tebiraganye oluusi bikubaganya empawaatiro